Mwasuze mutya abalungi abaagalwa mwasiibye mutya muje baleko gyonna gye mutuusako engalo kansubire nti no buli kimu kitambulira ddala bulungi yes Basasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi mwabakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero bagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi katonda gy'omuze mirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano amannya enza omumbejja Aisha Nasolo butereevu mantuse n'agamawuya gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'ago agatrendinga all over social media ssaakaati n'agamawulire agagenda mu maaso mu bulamu bwa nkuba kyeyo kyenkusaba kiri kimu subscribe nga teeka kaakadde like nga video eno tojja kubeera nga ate wejjusa naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala maziga meereere ku sayidi ate eri endala eya munnaffe ono Madiina okubeera nga munnange wetwogerera yafudde mungu yamujjuludde wetwogerera zimbuyaga ezikaza engoye Madiina ono abadde awangalira wali mu ggwanga erya Saudi Arabia era bw'atyo munaye ng'akola ate mu nnyumba ya Mwarabu wetwogerera munnange yafudde tusaba omwoyo gwe Katonda gumuze mirembe agulamuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano maaso awo ngenda kuba nkulekerako akatambi omanye ate ebisingako ebikwata ku mukyalo ono Madiina era nga nkusaba gwe wamumanyi tegeeza ku beewaabwe nti munnange muwala waabwe munnange wetwogerera yafudde so nga ate ebyo tubitadde ku bbali waliwo akatambi akalala ngenda okubeera nga ate nkulekerako akaakadaama bambi yavuddeyo nga bambi agenda mu maaso n'okubeera nga ate alaaja n'agamba nti okuva we yayingira mu nnyumba y'Omwarabu munnange ebintu bimukozesa by'atamanyi wa gye biva ngenda kuba nkulekerako n'ako akatambi ogende mu maaso n'okubeera nga mukwano gwange okekkaanya omanye ate ebigenda mu maaso obulamu bw'abantu abalala gwe munnange ali obulungi wonna wonna w'owangalira omulimu gwonna gw'oliko mukwano gwange omulimu ng'ogwo gutwale ng'ekyo atika kubanga munnange banno bo ku sayidi eri endala bye bayitamu si byangu n'akamu n'akeddagala siima ekyo ky'olina towankawanka kola contract ye gwekodde ewaka ate munnange bugoba ebirala ate bikutwala mu maaso wabula tobeeraawo just because banno bagambye ofuna ssente ntono bo bafuna nnyingi owanke osulewo contract odduke munnange ojja kuvaawo wooli obulungi owanke because oyagala ssente nnyingi naye nga munaye byogenda okuyitamu naawe munnange olifa obirojja sinakindi nga bigenda twaliramu obulamu bwo so akatambi kano ngenda kuba nkakulekerako gwe nkuba kyeyo munnange genda mu maaso n'okubeera nga ate owuliriza bulungi byonna byonna ebigenda mu maaso so nga ate ne Fred Lumbuye avuddeyo bw'atyo n'ayogera ku nsonga zino ez'abankuba kyeyo era gwe nkuba kyeyo butereevu ngenda kusaba bambi omwazike ku matuugo londamu ebikugasa mu byonna byagenda okwogera ebitakugasa mukwano gwange bireke wabbali engombo yaffe wano eat the meat and throw the bones so Fred Lumbuye byayogedde birimu amakulu wabula gwe londamu ebyo ebikugasa ebitakugasa munnange bireke ate wabbali so nga ate n'akatambi ka Kayima maaso kawo ngenda kubeera nga ate nkakulekerako naye avuddeyo nga munnange yeekalakasa agamba aye munnange Uganda emulemye era ndowooza gye bujjakawo ate munnange agenda kubeera nga ate akomawo ku kyeyo olw'ensonga nti agamba bannange Uganda esusse buli kimu kya bbeeyi buli kimu kyakugula oba oliawo nga yakaweddewo oba oliawo nga sabbuuni aweddewo sukaali tewali kwegamba ye Kayima agamba nti bannange Uganda emusobeddera yeebuuza ekibuuzo kimu nti mmwe bannange abagibeeramu bannange mugiyitamu mutya ye bimusobedde era ngenda kuba nkulekerako akatambi ke maaso kaawo ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini nkusaba toseetuka ngenda kuba nkomawo essaawa eno n'amawuya amalala mangi nnyo nnyini ddala kyankusaba kiri kimu subscribe nga oba tonnaba teekako akadde oba tonnagateekako like nga video eno naye nga ate toseetuka goodbye for now baganda bange bamanyi omwana oyo afudde amawulire akatutuukako kati afudde yagira mu kampuni ya monadisita enasana ku masitowa ng'agikulira ye ajati mugambe abantu be basobole okugenda ku ofiisi eyo balabe omubiri gw'omwana ono guddayo gutyewaka oyo omwana afudde era afiiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia yakafa amawulire gakatutuukako nti afudde naye naffe tetunamanya afudde atya oba afudde atya naye nga afudde kati mutambuze ka video katuuke ku bantu be basobole okutuuka ku kampuni omwana basobole omuzzeewo kanaye banaye kino ekigudde mu nsi eno nze ngamba abali e Uganda abajja mu nsi eno mwandyewummuzaako mwandigira mwewummuzaako omubadde musobola agenda mu nsi ndala mugira mwewummuzaako kyekyamazima kuba ne baana abasirikale b'eno tebalina kontrolo ku ki ekigenda mu maaso mu nsi yaabwe buli nnyumba eri eno eriko ekikomera buli ekibeera munda teryakimanya
teri akimanya kebere poliisi yadde ng'olina munnamagye ng'akuliraanye teri akimanya kati abali e Uganda mwanzize mwewommozaako abo olujja olwo ndulaba nnyabo obeera weebase muno sisulamu omu obwo omukozi mulala oli bwa mukozi mulala ne buli bwa mukozi mulala ompulira obadde ngamba nti oba weebase n'oba ng'otunula oggwamu amaanyi nga tokyalina kyosobola kukola oluggi ne lweggula ng'omuntu najja nagamba olwaleero nze kubeera naawe n'oyagala ng'oyagala okubeera nako nekigaana n'ayambula bulungi nammala era oluggi ne lweggula ne lweggala ne kigenda sigumu kusa ebiri ajja ayambadde atya abeera mu byeru eva abeera mu ki mu byeru eva ogezaako okolwanako naye nga tolina maanyi sirina maanyi era olumala n'ozuukuka nga ye amaze okugenda ng'omulaba gwerayo kati wagamba oti naye embeera eno oligimalako ddi nekikugamba kiti tonatuukamu yadde mimakati gamwaka ogamba olimalako ddi ng'okoye nga bukyali ani ayogera ebyo ng'ogambye nti ani ayogera ebyo ekyo kyenyini ekikukozesa nga kyekyogera oba muntu yajja kubanga lumu nasituka nga ntandisa oburidinga nga njagala kudduka mu kigo ngoberere naye nga siraba ku muntu yadde n'omu nga siraba kati kamala okukubira omukulu ono ogambye enamba gyompadde bamuyitaani ye Julius yakusaba omuwalabu ye yagamba atya omuwalabu ayagala bukadde 18 ante nzire Uganda wekitaba kyekyo teri kati omwalabu ayagala obukadde 18 akutoodde Uganda bwe yakuteekamu nti ye bwe yakuteekamu bwe yanteekamu kati ate bana ba kampani ya Uganda obagamba bakuyaibwe bagamba batya audio giwulidde yagamba teekako obukadde gamba bafamireyo baleete obukadde 5 bakugulireko eyatikiti bakutikokonzeodde leka mmala okukubira Julius ono abeera ku kampani wennyini wabeerera ddala ye nannyini kampani Julius ye nannyini kampani yo nenamba gyompadde ye taata ebintu ye ennyininyini y'omu ye yagamba oleete obukadde 5 yesebo yennyini yagamba ndeete 5 nemugamba abewaffe tebalina nagamba simanyi ngeri jakukuyambamu weba tebalina sente ate nga yenanyini kampani natamanya ngeri yakuyambamu ng'omubuulidde obuzibu I don't know soko sigalako ndabe ali Uganda essaawa eno era simanyi naye era abeera Uganda ogambye gwali amanyago The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you... omukulu Julius nkulamusizzaako ssebo nange bwentyo so kimanyi emirimu gyonna gy'okwasaganya ate nga naye nze sikyaleekana nammwe mwana mugimu ava ku ngozi abasinga obungi mwagala kulabirako ng'ekintu kibatuuseeko ku nnyama naye kasooke nkumbozemu wano ndyoke mbategeeze bannayuganda. Right. Abazadde mwenna abalina abaana mu ggwanga lya Dubai oba mu ggwanga lya United Arab Emirates ng'olina muganda wo olina mukyala wo olina oluganda lwo nga yagenda okuba ekyeyo naye nga yakutegeezaako nti ebintu byamwononekera mumuyitaaga enakuŋŋaane we yakuŋŋaana basobole omutikadde waka gavumenti ya Dubai nemala nekyesamba nekivaamu bannayuganda ne bateeka gye babakuŋŋaanyiza eyo. Kyannaku nnyo tukubye emigango egitakungula ku social media kuno byose lyakwata ennyonyi z'eggwanga zayitaniza ggwanga ginakima abaana bano ekigaana. Njala tegeeza bannayuganda gavumenti y'omumpembe eyengamya ku ntebe evuddeyo ng'eyita mu minisita waayo w'ensonga z'amawanga ag'ebweru Taata Lususu Jejjodo ng'agamba tebalina nsimbi zigenda kuyamba bannayuganda bali mu ggwanga lya United Arab Emirates tibenadde n'ekikumi tebalina busobozi tebajja bajjayo. Kyannaku naye ate kituufu Mr.
JJ Odong, the foreign minister of Uganda, and Mr. Okaroriem. I think if you don't have enough money to bring back all Ugandans who are stranded in UAE, use the diplomacy way of engaging between Ugandan fake government and the United Arab government to discuss the ways how Ugandans are going to be repatriated back home because they are stranded. They don't have food. They don't have where to stay. They have nothing. They've been there for a long period of time yearning to go back home. But unfortunately, you can sleep in your mansions, in 5-star hotel, enjoying the taxpayers' money. But remember, these people are stranded in Dubai. They're like people who are paying taxes. And they have been working in Dubai, sending back home money, which the government earns some tax from that money. So please, with immediate effect, please engage in the diplomatic way to repatriate back all Ugandans who are stranded in Dubai. Because these are taxpayers' money and these are Ugandans. They need help from the government. Although you say that you don't have enough money to bring them back, please at least get the name of all those Ugandans stranded, inform their parents to look in the other way how to bring their kids or their children back home than staying in Dubai in such weather which is not conducive for them. Get all their names, inform their relatives or their parents to look in the other way of getting money or air ticket to bring them back because they are stranded as if they are not Ugandans. Tata Lususu and Mr. Okaroriem, please. There are so many ways to discuss this matter and this matter to be solved. These are Ugandans who are stranded in Dubai. They are in Southerns. They went there to work and they have been working, sending money back home. And the government has been earning tax from those people. So right now they are stranded, they need help. No one is helping them. These are indigenous Ugandans. They have families. So Tata Lususu, Mr. JJ Odong, at least act like a father, and Mr. Okaroriem, plus your fake boss, engage with United Arab Emirates government to discuss the possible ways how Ugandans must be repatriated back home. Because these people have been working for years, they have been sending money back home and they need help. I don't know, for Dr. Uganda, Bobo ina muganda ngali mu Dubai bamu kubasindikibwa okubera mu wabayino bajja bambi tekijja kusoboka gavumenti ebeganye terina seze sola bazaayo bambi mukole kisoboka mulonga muliza abana bamwe mpola mpola mukitegere byo tubagamba nti gavumenti mu tufina gavumenti buli muna Uganda yefaako yekka bwe munategera unako bulungi munategera nenze mulimu gwengu koze babloga bala mulimu koze abana bekutukutuku bakoso mulimu era njalo bebaza mu ndaba ne Uganda batishwalire Dubai bali mu balire ddala. The reason as to why we have followers on social media, because we care about Ugandans. But the government which doesn't care about Ugandans, when you come use social media, people they don't follow you because you are reciprocal. You don't help them, even talking about their problems abroad. So how you are going to get this following? If mbuza mugamante mujja ku social media abantu babala bogera propaganda because fetufayiri abantu, that's why they follow us. Kati mwaba abanonya following nga muleseba na Uganda muoza munonya numbers when Uganda is stranded. How are you going to get those numbers? You think those people are stupid to follow you or to follow government protocols when they are stranded and they know the person who can help is the government? No batunulia beleniza monke batambula mbu ale muza zino follow tufuna batusasula sasule kubanga temukozesa bwongo wama onfudde unyeza kukirala. Oba okyali awo kayakane kawoninga ako n'okasasula biru y'amazzi ate neeyingirawo eyo n'ogisasula oyingira ekinaabiro Colgate mye oba waakamugula sabbuuni mye Anakampala enembeera mugibeeramu mutya. I can't stand it seriously now. Kampala aganye.